Mwabale kwekuumira ku mukuto gwa Uganda Lifestyle. Nze Ssegoba Murishid. Ng'ennaku z'omwezi 13 abantu b'e Kawempe North lwe bagenda okubeera nga balonda oyo anadda mu bigere bya Honorable Muhammad Seggirinya eyaziikibwa eyo e Kaddugala mu Masaka. Mu mbeera nga bwe badde awo ku kitebe ky'ekibiina ekya National Unity Platform wabaddewo debate era nga wano bannakawempe balina okubeera nga basalawo ani ayinza okubeera nga abakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. 10 bonna abasobola okubeera nga basunsulwa babaddewo era kuba nokubaddeko Magala Umar oyo nno musomesa omutendeke. Kati Mulumba Mathias naye asobodde okubeera nga abeerawo. Kati Mulumba oyo nno chairman Mulamba owa LC1. Kubaddeko Nsereko Moses oyo abadde fane era obedda buli kyayanukula ne kyakola nga kissa abantu enseko. Ne tubaawo ne Kakiika Frederick ono nno session ey'oluzungu ebadde emusumbuwamukko era nga alina point zayagala okuggusa naye olw'Olungereza nga zimuzitoowerera. Dr. Charles Lubagumya naye essira litadde nnyo okutegeeza bannakawempe nti tulina situkiramu so okulaba nga tumamulako gavumenti ye Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze afuga mu kiseera kino eno. Inginiya Senkungu Kenneth ono naye amwattu abaddewo nnyo era nga yasobodde n'okuba nga ayimbiramu abantu akayimba ka number 1 aka Robert Kyagulanyi Ssentamuke yayimba ne Nubian Lee. Kati omulala ye Kanso Luyimbazi Nalukoola ono buli obedda kyayanukula nga tuwulira enduulu amwattu azivugira waggulu. Kati mu mbeera endala Luwemba Luswa Muhammad oyo nno nga yali omuyambi wa Honorable Muhammad Seggirinya naye asobodde okubeera nga abeerawo. Ate ye Serunkuuma Salim naye essira litadde nnyo okuwa bannakawempe ebyenjigiriza ebirungi emirimu n'ebirala lwa nsonga akyogeddeko nti ye musajja mugagga era mu Kawempe alinamu ettaka eriwereza ddala yiika 3 so temulina kubeera nga mumubuusa maaso. Kulya Saul Ziwa ono nno naye agamba munneesige nja kusobola okulaba nga mbakiikirira bulungi nnyo nnyini ddala. Kati abakubiriza ba debate eno kubaddeko Karamagi Andrew ate n'ayambibwako Nalukwago Judith era ng'oyo Nalukwago Judith a medical doctor musawo. Debate y'oluzungu babadde bashedulinze ng'ena kubeera asaawe mu n'ekitundu n'ey'Oluganda yasaawe mu n'ekitundu era lwakuba oluvannyuma ate ey'Oluganda bagisaza obudde ne bagizza ku ddakiika 40 lwa nsonga buli kimu kibadde kirina okuba nga kiggwa ku ssaawa 8. Kati Sasi Marvin oyo abadde munnange time keeper obudde bubeera buweddeyo konamu akadde ate nolekerawo. Kati wano eno buli omu basobodde okubeera nga bamubuuza kyagenda okubeera nga akolera abantu b'e Kawempe naye mu ndaba yange ey'ebintu ndaba okuvuganya kuli wakati w'abantu basatu. Kuno nno kuliko Umaru Magala, kuliko Kanso Nalukoola Luyimbazi ne Luswa Luwemba Muhammad be bantu aba basatu. Magala ye ensonga ze zasinze okuteekako essira agambye agenda kuba nnyo okulaba nga wagenda mu Parliament abanja accountability ey'ebintu ebibeera bikolebwa. Ekyokubiri n'agamba sekita y'ebyobulamu mu Kawempe agenda kugitunulira nnyo ate ayongere okukubiriza abantu kye bayise protest vote. Ye munne Luyimbazi agambye yagenda mu Parliament ekisooka kuteesa ekyokubiri kulondoola ssente y'omuwi w'omusolo. Ekyokusatu ayagala kubeera nga akubiriza abavubuka okukola bakole ate era n'agamba nti emirimu nayo gye baweegiri obuzibu bw'abantu ba Kawempe North tebaweeka mirimu
olw'ensonga benyigira mu bikoosi oba bigurupu eby'abantu abatigomya abantu n'abamu tebaagala kukola olw'okubeera mu zaala n'ebira. Kati agamba abo bonna banayagala bakyusa mindset yaabwe bayagale era bayige n'okukola. Kati Luwemba yagamba ayagala nnyo abantu beeyo ebyobulamu n'enteekateeka zonna Honorable Muhammad Ssegirinya ze yaleka asobole okubanga aziggusa. Era ono yasobodde okubeera nga ajja n'ekifaananyi ekyeyali mukama we Muhammad Ssegirinya era binyo byasobodde okubeera nga ayogera mu nsonga zino. Kati ebimu ku bibuuzo basobodde okubeera nga bababuuza mubaddemu ekibuuzo, in your view what is the greatest development challenge facing Kawempe North? Abantu be Kawempe North kusoomoozebwa ki kuba kyasinza okubeera nga basanga? Magala agambye bya bulamu, obulira, amalwaliro n'ebirala. Kati Kanso Luyimbazi Nalukoola yagambye obutateekerateekera kimala bantu be Kawempe emirimu gye bateekeddwa okubeera nga bakola. Ye Luwemba n'agamba ebyobulamu n'obutaba na mirimu. Njogeddeko abo basatu kuba nagambye nze bendaba abasinza okubeera nga munnanga mu reesi eno bajja bamazeeko. Bababuuza ekibuuzo ekirala, what is your understand of role of an MP? Kiggwe kyotegeeramu mu kubeera omubaka wa parliament kyogenda okubeera nga okola era asobodde okubeera nga nakyo bakyanukula. Ekyokusatu, which chapter in the Constitution of 1995 do we find fundamental human rights and freedom? Ndabye Kanso Nalukoola ne Umaro Magala balaze chapter yakuna. Simanyi oba kituufu bajjaaji balina okubeera nga batubuulira. Kati batuuse ku muteeko ogw'okubabuuza buli omu ani gwe yeegomba. Awo nga bwe babadde abasinga obungi babadde bagamba tebalina be beegomba. Era tulabye Luwemba Luswa yagambye mubaliwo talina n'omu gwe yeegomba. Ate ye Umaro Magala yeewunyisizza abantu wagambye yeegomba nnyo Kanso Luyimbazi Nalukoola olw'engeri gy'ataputamu amateeka. Ekyo kyasinga okumwegomba. Kate ye Kanso Nalukoola n'agamba bonna abeegomba kuba buli omu ayina kyasinga ku munne. Ebisigadde babadde bababuuza buli omu ekyalo gy'asibuka n'abantu b'ekitundu kye abakoledde ki. Era tulabye nga President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja okuwa speech esembayo oluvannyuma debate nesobola okubeera nga eggalwawo. Kale kitaddewo ebyafaayo mu nkola eya democracy nti buli muntu alina eddembe okujja okuwa endowooza ye then mu abantu ne musalawo ki ekituufu kimugana nakyo. Eno lwasi tebagirimu bokka. Jjukira eri Saidi ya Najjanankumbi FDC baleese Mukiibi Sadat Kalifa Aganaga, ne tulaba ku Saidi eri ya NRM batembeeta Nambi. Kati tumanyi oba ne Mutazindwa anajjira mu PFF FDC yene Katonga n'abalala. DA enaleeta oba ekisinde kye kya DA kikulemberwa omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga. Nti tumanyi oba balina enteekateeka yonna enyigira mu kalulu ake Kawempe North. So far ebintu ebityo bisobodde okubeera nga biweebwa. Jjukira bano balina ekiwandiiko kye bataddeko omukono nti singa omu yenna abeera awanguddwa mu reesi eyo bonna tebakkirizibwa kudda nga ba independent. Singa munadda nga muli ba independent kitegeeza mujja bba muvudde
ku mateeka agafuga ekibiina oba wakugobebwa. Ensonga bwezito bwe zibadde olunaku olwaleero. Entandikwa simbi, katulinde tulabe gye binaggweera. Debate bwetyo bwebadde, njagadde bikutemeratemeramu watasobodde kubeera ng'obigoberera kubanga bitutte essaawa nga 4:05 okuviira ddala gye byatandikidde. Naye bw'obanga osobodde okubeera nga obitegeera mu ddakiika entono ennyo nayo kibeera ky'amaanyi. Mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Nze Rashid Segawa.